Balamusiza nnyo bassebo ne bannyabo abanda bano ku Dream TV musibye mutya bassebo ne bannyabo mwebale emirimu mwebale kubeerako ate n'okuwulira enjiri y'amazima. Haleluya. Amanya mpitibwa Omusumba Lucy Mubiru okuva Glorious Church of Christ esumba Bishop Isaac Kituuka ne Mampolo Situuka. Kale katusabe. Kitange taata nkwebaza olunaku lwaliro, kwebaza Mukama omwoyo omutukuvu kubanga mmanyi nti wooli, kwebaza olw'ekigambo kigenda okubuulirwa Mukama kifukeeko amafuta taata, leka kitukole bulungi kitusumulule ate tutegeere amazima gali mu Kristo mu linnya lya Mukama waffe Yesu kusabye amiina. Haleluya. Kati mukwano gwange beerangako ku njiri y'amazima mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tugenda mu maaso n'ekigambo kyaffe eky'olwaleero nga kigamba nti yagalanga abalabe bo. Mukwano gwange yagalanga abalabe bo kubanga ate bw'otobaagala olifuna mpeera ki. Haleluya. Tokyawanga mulabewo mulokole, mwagalire ddala ate musabirenga bulungi kubanga ffe omulimu ogwaffe ng'abaana ba Katonda tulina okusabira abantu abo bakyuke, tulina okusabira abantu abo balokoke mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Gwe mulimu ogwatuweebwa. Haleluya. Bwe tuba nga twakkiriza Kristo tulina okwegalira singa ne Kristo ne Yesu yennyini teyatwegayirira, teyatusabiranga, teyewangayo ku lwaffe, osanga naffe kino kye tuli tetwandikibadde, naye yakola omutango. Naye mu mukwano gwange togamba nti guuni ampisa bubi era yali anzise era yali andoga ntumanya guuni andoga. Omuntu omusabire bulungi ojja kusanga ng'ate ye mubulizi w'enjiri ku mulembe oguddako. Haleluya. Oba guno gwennyini nga ye mubulizi w'enjiri ow'amaanyi. Tugenda kusomako mu kitabo kya Matayo essula ya 5. Matayo essula 5 n'olunyiriro lwa 43. Agamba nti mwawulira bwe mwagambibwa nti oyagalanga munno okyawanga omulabewo. Abo nno be bantu b'ensi. Munnange gundi akola bwa oyo totawana kubuuza, oyo toyogera naye, oyo muyiteko buyisi. Yesu agamba atya? Wulira bw'agamba nno olwa 43 naye nange mbagamba nti mwagalenga abalabe bammwe, musabirenga ababeeganya, mulyoke mubeerenga abaana ba kitammwe oyo ali mu ggulu. Okiwulidde? Ye atugamba twagalenga abalabe baffe tubasabirenga tulyoke tubeere, kubanga munnanga nti ogamba oli mwana wa Katonda. Okiraba? Bwe tuba nga tuli baana ba Katonda abantu abo tulina obbasabira, tulina obbaagala. Omuntu gw'oyagala omusabira obulungi, omusabira buli kye weeyagaliza kyonna, buli kye weeyagaliza kisabira omulabe oyo. Haleluya. Ate tojja kutawana kulwana na byansi kubanga Bayibuli etugamba nti olutalo olwaffe lwa mwoyo si lwa mubiri. Yantemera ekibanja nange nkiteme, yankolera kino nange mukole bwe nti. Nedda, ffe tubaagale, mulekere gwe byatutte. Muleke musabire bulungi. Osanga analokoka, osanga n'abaana banalokoka kubanga muna Yesu Sitaani ali awo buli kaseera kulaba ng'awamba obulongo bw'abantu, ng'abwamba. Omuntu akola ekibi naye ng'abamu baba tebamanyi tebakikola ebyaddala. Yawambibwa n'asigibwamu ensigo eri embi eya Sitaani, ye ng'alaba akola birungi. Kamaffe yeebazibwe awatali lutalo tabeerawo olw'omubiri. Naye ate ffe abakkiriza Kristo nga ffe abaana ba Katonda olutalo olwaffe si lwa mubiri, lwa mwoyo. Haleluya. Age nti mulyoke mubeerenga abaana ba kitammwe oyo ali mu ggulu. N'agamba nti kubanga enjuba ajakisa ababi n'abalungi, abatonyeseza enkuba, abatukuvu n'abatali batukuvu. Okiraba? Towulirangako nti mama gundi enkuba yo yatonye, ate watata gundi oba wa mwami gundi yo teyatonyeyo kubanga mulogo. Nedda. Ye Katonda si bw'atyo. Kubanga lwaki? Sitaani tatondanga ku muntu oli takulimbanga. Yanyaga bunyazi, yafuna kiwedde. Naye yatonda eggulu n'ensi, ye Katonda w'amaanyi. Bayibuli nti ensi yonna ya Mukama n'okujjula kwayo. Oyo alina obuyinza eri buli muntu eyatondebwa mu mubiri. Kamaffe yeebazibwe. Yalina obuyinza, yatonda oyo omubi. Kyovula nti ffenna ensi tuli baana ba Katonda. Va ku bano Katonda tazaala, Katonda takola kyebe biveeku. Tuli baana ba Katonda ffenna. Enjawulo eriwo ye Sitaani bwe yamala okusuulibwa ku nsabba biwedde. Bawambira kuno ku nsi n'abawa n'ebika. Ffe tuli ba kika gundi, tuli ba gundi, tuli ba gundi. Abantu bonna bayogera, tabaganya kwogera mulamu.
osembyayo okujjako akuzaala yekka ng'akyaliwo ane baba afudde era ofukamira n'omwogera. Haleluya! Abalungi twagale Katonda. Mulimu ebintu byetunyigizibwa naye nga kubbibwa bwongo. Kamaffe ebazibwe twagale abantu abo kubanga tubasabire bulungi fe abakkiriza Kristo egyo gy'emirimu gyaffe. Tukolera wamu ne Mukama waffe Yesu. Naye bw'aba yatwegayirira tusonyiyibwe twagalibwe n'atwegayirira eri kitaawe ne ku musaalaba ne yeegayirira n'agamba Mukama kitange oba kisoboka Mukama ekikombe kinzijeeko oba kwagalako Mukama leka nkinywe mpe ekisa ozayeegayirira ku lwani ku lwakubeera gwe nange. Kamaffe ebazibwe kati n'abantu abo tobasalira musango kubanga ew'omubi entonnyayo n'ewuwe etonnyayo ew'omulogo n'etonyayo kasooli we n'abala nnyo obwo n'atabala si lwakuba aluga tomusabira bulungi. Haleluya! Manyi buli kintu mugamba ddogo. Abaana be ne basoma bo tebabagoba abawo ne bagoba. Sabira oyo akola obubi akuma oyo akuleeta okufiirizibwa musabire bulungi ojja kulaba nga naawe basoma naye yakuloga ate yali obulungi si lwakuba nti Katonda bw'ayagala gwe yakuleeta ng'oli mwavu n'akuliraanya omuntu oyo gw'olaba nti mulabewo oyo gw'olaba nti akola obubi n'akulira n'abeera mulirwanaawo omusabire bulungi asobole okununibwa mu mikono gy'omubi. Oyinza okumubuulira ekigambo n'akuvuma naye ate tulina ffe eno olutalo lwaffe n'agambye si lwa mubiri bwe musabire. Ojja kugenda mugaye munnange Mukama ayagala olokoke alyoke akuvumevume kiba tekiwedde ekyo tekinnaggwa gwedde eno mu mwoyo omusabire mu linnya erya Mukama waffe Yesu ojja kulaba ng'akyuka. Nze mulabyeko yakyuka bw'atyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu naye neebaza Mukama yafa awummudde naye nga namubuulira Yesu yali mu binnya ery'obulamu bwange naye yafa ng'awummudde ng'alokose ate nga tuli ba mukwano sirias kyaliyo. Kamaffe yebazibwe kati waliwo olwanamu omusanvu kano tulisome tuli mu Matayo essula ya 5 n'olunyiriri olwanamu musanvu. Agamba nti bwe munaalamusanga baganda bammwe bokka munaabasinzangawo ki munaabasinzanga ki oba munaabasinzangawo ki. Haleluya! N'olwanamu 8 n'agamba nti kale mubeerenga abatuukirivu era nga kitammwe bw'ali omutuukirivu. Naye waliwo akantu kano ke nabuuse kankaddemu olwa26 manyi olwanamu 6 agende nti kubanga bwe munaayagalanga babaagala mulina mpeera ki mbadde sikasobe mujja kunsonyiwamu mulina mpeera ki. N'agamba nti n'abawooza tebakola bwe batyo bwe munaalamusanga baganda bammwe bokka munaabasinzangawo ki. Lwaki yabuuza akabuuzo kano? Kaakati ddala bonna batusabidde balaba abo mpeera ki gy'ogenda okufuna si mmwe muddamu kaba Katonda Yesu talina kyankoledde mbuulidde enjiri nkoze bwe nti talina kyankodde naye omulabewo akulemye omusabira gy'emirimu gya Kristo gye tukola. Tuterawo emirimu gwe abadde nga tusina mulimu ye bannayo bakatona egyo n'emirimu gya Katonda gyo abansi tebasobola gitegeera balokole tebakola babeerawo bubeezi baleekaana egyo gy'emirimu gyaffe gye tukola n'okwegayira mulimu okubuulira enjiri mulimu n'omusumba gwaliko mulimu buli kye tukola nga kya mwoyo mulimu gwa Kristo. Haleluya! Age munaafuna mpeera ki goza ndoga n'osenguka abalamusenguka ne mayimba gemupange babapangisa napangisa wabi nnyo waliwo omulogo atufuire emirimu sumbanze kankubuulire neddo yakuteekawo ogwo mulimu ofune omulimu. Kamaffe yebazibwe weegayire omuntu oyo omusabire mu bulungi omulage okwagala kwa Kristo kubanga ffe tuli kwagala nga naye bwe yakwagala n'akulokola sumanga wali muyaayi wabala twali biki naye musajja n'atwagala n'atulokola n'atusembeza n'atukyusa kino kye tuli n'atugyamu gasiya yenna. Kamaffe yebazibwe kaakati gwe lwaki tosabira muntu oyo musabire ne bwalina aba yetakyusa wakiri abaana banaakyuka n'abaana baleeteko omukwano baagale. Abaana babaloga abo ababaloga abasinga babeeraawo tebafumbirwa babeeraawo ne baba yasoma ayinza okubeeraawo n'ayingira omulimu ne gumubula babeeraawo bwe batyo.
Kamafe bazibe abana baliteke emikwano babulire Yesu bakube Yesu Kamafe bazibe nga obasanyukira ne bali neno mu maaso bagenda kulabo bibwa abazadde baabwe bagenda eba ne mama gundi amwala nenga tamwinaako musango Kamafe bazibe tetulina musango eri abantu abo n'ekikozesebwa kya sitaani tusobola okufuna emirimu Haleluya oyinza okuba oteterya mulimu kati tandika okwegayira omuntu oyo tomuteeka kompalana mulabewo nga bwali musabire ffe tuli mulimu gwa Kristo tukolera wamu naye twawangulira wamu naye tufugira wamu naye era tukolera wamu naye byonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu tetukyali bansi abensi be bakola bwatyo akubye erinyo naye mujjeemu erinyo yakoze bwati naye mukole bwoti ffe twakkiriza Kristo tulina okutwogera ku Yesu tulina okulaga Yesu abantu bategere Kristo ne bw'anaasigala nga akuwalana ensi ejja kulaba Haleluya bajagama ne yoyo mulokole olutalo lwamunoonyako lwaki Kamafe bazibe fuukako omusiru osobole okuwangula ensi Haleluya olwana mu 8 agambye nti kale mmwe mubeere nga batukuvu nga kitammwe bwali omutukuvu oyo ali waggulu Haleluya oyo w'omuggulu nga bwali omutukuvu naffe tubeere batukuvu obwe butukuvu Katonda bwatwagalamu si bwakuwalana si bwagamba gundi ankoze bwati nange mukole bwenti basebo ne banyabo tukyuseemu Katonda kangabe emikisa gyaffe tugyesibidde ffekka kubanga kati agambwe n'ofuna mpeera ki akutunuulidde walabe ng'olinako kyokola ku mulabe oyo weyongera kumwalana oba yandisenguse n'avaawo weyongera kumwalana ettaka n'atema manyi bayiga nnyo okutema amataka g'abantu abo abantu abasezeseza abo batema amataka g'abantu naye ng'akunoonyaako kulwanagana naye mulimu abantu nga yajja ayagala okukola k'ekintu naye nga talaba watandikira kati n'atandika olutalo bwe rutyo oyo musabire bulungi kubanga olutalo si lulo lwa Mukama bwalwanagana naye Haleluya katugereko ne mukuva mu kitabo kya Kuva essula ya 23 Kuva 23 tubikule tulabe naye mukwano gwe yagala omulabe mwagale bambi naye olumu byakola mulabe yawambibwa olunyiri lwa 23 Kuva olunyiri lwa 4 agenda nti bw'osanganga ente ey'omulabewo oba endogoyi ye ng'ekyama tolemanga okugimuleetera nate bw'olabanga katusomeko n'olwokutaano n'agamba nti bw'olabanga endogoyi y'oyo akukyaye ng'egalamizibwa wansi w'omugugu gwayo bw'oyagalanga obutamuyamba tolemangayo kumuyamba kubanga endogoyi zimanyi ogwa n'emigugu gyazo nga tesobola kuyimukawo muyambe omuntu oyo Kamafe bazibwe muyambe tobalekangayo ne bw'olaba ng'ente egudde mu kinnya gijeeyo obanga ziri awo zitamuse buli kintu kyonna Kamafe yebazibwe tuyamba endogoyi naffe tuli ndogoyi za Kristo muntu omulabyeko muyambe mubuulire Kristo tomuleka omusekera bulekerezi amanyi abantu mwagala nnyo abantu nga bali mu nsobi oba olumu omulabewo ng'aguddeko ekizibu tomusekereranga ate awo oyingirirawo mubuulire Kristo muyambe agudde n'emigugu gye muyambe Katonda agenda musumulula ate nawe olabe nga oyambiddwa mu linnya erya Mukama waffe Yesu Haleluya manya abantu musekera nnyo abalabe tomusekereranga ne baba abafiiriddwako omwana mwagale mu linnya erya Mukama waffe Yesu ye Katonda ye ayagala abantu abo tubaagale agala tubasabire bulungi Haleluya gy'okoma omusabira obulungi tojja kuba na bizibu bya mulaba oyo tebigenda kuwangula amalugu ge tegagenda kuwangula eryo ddagala nnyo eri obulamu bwo kubanga otalo si lulo ffe tuli baana kitaffe yatulwanira mu linnya erya Mukama waffe Yesu Haleluya njaga tusomeko ne Baluumi sobeko mu kitabo ky'Abaluumi essula 12 Kamafe yebazibwe gwabadde agamba omulaba nnemeddeko eddagala ndikuwadde tandika okusabira omulaba oyo bulungi kubanga ne bw'onolagala naye tojja musobola yakulema okusonyiwa musabire bulungi ate ng'omusonyidde ddala ng'omusonyidde ddala kyeweeyagaliza kyonna weeyagaliza bibanja weeyagaliza poloti oyagala abaana bo basome tandika omusabira obulungi
mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tuli Baluumi 12 n'oluliro lwa 14 agambye nti musabirenga ababayigganya, mubasabirenga so temukolimanga. Abantu mubakolimira, kale oba ali afudde lumbeeki kale nankola bwati. Abalungi tetubakolimira, age tubasabire bulungi, tubaagale. Tandika omusabira, sabira omulaba oyo, tomukolimira. Musabire, mwagale, muyimuse. Oba abana tebasoma basome bulungi, gwe tofayo togamba ababo yabaloga era abanga yabaloga era tebasoma era yambuza school fees. Ojja kubira abange ebintu bitandise okwekola byokka mu linnya lya Mukama waffe Yesu, kubanga gwe twakkiriza kwagala ate tuli baana ba Katonda. Tugendeko ne mu kitabo kya Luka mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Wano babagambye mbasabirenga bulungi. Luka 23, tugendeko mu Luka essula ya 23 mu linnya lya Mukama waffe n'olunyiri 23 n'olunyiri lwa 34. Haleluya. Olunyiri lwa 34 tusomeko Luka 23 n'olunyiri lwa 34. Agambye olwa 34 nti awo Yesu n'agamba nti kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Okiwulidde? Ne Yesu yasonyiwa abana abamuyigganya, abamukomerera ku musaalaba, abo abamukuba embooko, abamuwandira amalusu. Kyokka byogera ali ku musaalaba n'agamba basonyiwe tebamanyi kye bakola. Kati oba yagamba basonyiwe ate ggwe kamafe bazibe basonyiwe tebamanyi kye bakola. Ne bagambagana nga baali bagabana ebyambalo, ne bagabana ebyambalo bye nga bakuba akalulu. Nga bamaze omukomera ku musanga nga basonyiwe, bali ku byambalo bagabana bakuba obululu. Naye n'agamba bakole ki? Basonyiwe. Kati mulokwe tulina okusonyiwa, tusonyiwe abantu abo, tubaagalire ddala. Tujja gendako n'ebikolwa by'abatume mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Wano wonna nga Mukama ayagala abantu basonyiwe, tusonyiwe abo abatukola obubi. Totya Mukama, saba Mukama akuwa ekisa. Manyi abalamu mulina obuzito bw'amaanyi ku bantu abo. Omulabe nga yakola ekintu olumu sitopmaza yalina byakola olumujjawo bingi byatukoze, naye tubasonyiwe. Bakupamira buli kaseera ku makya, waliwo nze yampamiranga n'asuula bipusi buli ku makya, n'asuula emmese buli ku makya. Naye namusonyiwa era nkwagala, mwagala omuntu oyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu, kubanga sitaani yabikola. Kamaffe ebaziwe n'akutemera ettaka n'alitwala. Ettaka tetugenda lyonna kulimalawo. Omulekera mugamba twala kaawo kubanga era sebagenda okuziika, nenze nkusonyiye. Musonyiwe, mwagala abalaba abo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tuligendako mu kitabo kya bikolwa by'abatume olunyiri 6 essula ya 7 olunyiri lwa 6. 7 olunyiri lwa 6. Haleluya. Agambye n'afukamira n'akaaba n'eddoboozi ddene nti Mukama wange tobabalira kibi kino. Bwe yamala okwogera ebyo ne yeebaka. Yesu ng'era yeegayira ku musaalaba, tobabalira kibi kino. Olowooza abandisonyiikidde yandibasonyiye. Waliwo omuntu atasonyiikika, kye mbagambye, nga mu butuufu obulumi obulina, ng'era bayogera okusonyiwa muli owulira ng'ogamba bannange yanzitira omwana banayo nakutidde omuntu naye taba mwangu neesibe babatta. Eba nkola ya Mukama, eba yalina entuuko yaffe. Nze bwenkigagwera bwentyo nti yalina entuuko yaffe, kubanga nga batuloze singa tetukyaliwo. Batukoze ebintu bingi, naawe bakoze ebintu bingi andaba, naye okyaliwo. Weebaze Mukama, kubanga Katonda ali wamu naawe. Tandika okusonyiwa abantu abo, tandika okubaagala. Entuuko zaffe ziri mu mikono gya Mukama. Yalina ebisumuluzo byaffe eby'okutujja ku nsi, kubanga Bayibuli egamba nti yalina ebisumuluzo by'obulamu obwo. Haleluya. Yabirina wano Katonda yabutuusiza butuusi omulabe n'agamba mu mazzi naye aba takumaze. Ekyo kiba ye Katonda bw'aba asazeewo aba asazeewo. Bw'atalina buyinza butonda muntu, talina buyinza bukujja mu nsi. Eyo eba nkola ya Mukama mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kyetuba tusabira abantu abo ne tubasabira bulungi. Njagala tugendeko ne mu kyawandiikibwa eky'Abefeso. Byawandiikibwa nno mba na bingi naye mu katayimu. Befeso essula 5 tubikule tulabe n'olunyiri olusooka. Haleluya. Befeso 5 n'olunyiri olusooka agambye atya? Agambye nti kale mugobererenga Katonda ng'abaana abaagalwa,
era mutambulirenga mu kwagala era nga Kristo bwe yabaagala mmwe ne yeewaayo ku lwaffe okubeera ekirabo era saddaaka eri Katonda okubeera evvumbe eriwunya obulungi. Haleluya. Abagambye ab'emikwano tikale mugobererenga Katonda ng'abaana abaagalwa. Kanyiri akakasooka mugoberere Katonda ng'abaana abaagalwa. Bannange tuli baana ba Katonda ate atwagala. Naawe wooli Katonda akwagala. Neegoberere okwagala kwe. Mugoberere nga ye bwe yawangula musalaba naawe ogenda kuwangula. Mugoberere mu linnya erya Mukama waffe Yesu wadde oli mu bulumi. Ye Katonda obulumi byabumanyi, n'abo abalabe baabamanyi, n'abo abakusomooza abamanyi, n'oyo yatema ettaka lya n'alitwala amumanyi mu linnya erya Mukama waffe Yesu, n'oyo yakutwalako omwami ng'ate wuwe oli mulokole musonyiwe singa omwami oyo yakomawo dda makaago. Haleluya. Singa yakomawo dda. Abalokole omanyi lwaki abasajja bamwe babatwala? Butasonyiwa. Butasonyiwa. Oyinza okubeera naye kubanga munne obwenzi bwo n'abalokole benda. Oyinza okubeera naye nga mwenzi naye ng'oli mu nju mw'oli naye nga tasobodde kusegula kigere. Nze Mukama teyamuganya kusegulawo kigere. Haleluya. Kiri kya butu ayinza okuba yakikola nga n'akikola naye teyamuganya kwatamu ssaati genda. Naye omusajja n'atuuka n'akwata essaati n'akwata empale ze n'agenda. Mulokole ng'otunula bw'oti. Abakyala abo basonyiwe. Abakyala abo basabire. Mu linnya erya Mukama waffe Yesu bwe banaaba okuloka banaalokoka. Basabire omukisa. Awo Katonda ajjanga musagula kubanga Bayibuli ye egamba kiyagatta tewali asobola kukigattulula. N'omulokole n'okaaba. Era omusumba alina abakyala tandika okusabira abantu abo ng'obasonyiwa. Obutasonyiwa bwe bumuwalula n'agenda. Kubanga Sitaani agenda okulaba nga mufaanagana. Ate anaamutta atya. Naye wano wabeerako entisa ya Mukama. Aliko entisa ya Mukama. Tasobola genda. Oli takulimbanga. Muliraba nno obutayingira ggulu lwa musajja oyo. Naye ne muzza ebigambo emirala byogera ku social media. Bannange tweddemu. Tweddemu. Entale zaffe si za ku social media. Entale zaffe si za TikTok. Si za ku TV. Entalo za Mukama za mwoyo. Kubanga ne bwe nayogera eri mbasita Katonda wange simutaddemu kitiibwa mba muweebudde. Kama ffe bazibwe dda wano osabe badde n'omwami nga si mulokole. Nalokoka tetuli balokole wadde afudde talokose naye emyaka nalokoka ndoza twakamala n'emyaka byalinga mu 10 bwe gityo. Naye afudde tumaze emyaka 42 mu bufumbo naye nga nalemerako kusaba. Abo bajja bange nga sibalamu ng'ekintu mbasabira bulungi. N'abaana basabira bulungi. Omanyi ne bw'omusabira obulungi ye asigala ku lutalo. Oyo mulogo, oyo teyalokoka, oyo alimba ebintu bwe bityo. Ye talikikkiriza gyo na luli. Naye gwe musabire bulungi, Katonda akebera omutima gwo, Katonda alaba, ye aba alaba. Tiddala abantu abo tobalinaako musango, wabasonyiwa, obaagala, obasabira bulungi, n'abasabira bulungi. Abasoma ne basifuna diguli ne bazifuna. Bazifuna bawera. Abatakyagala ne batakyagala. Sabira omulabe wo, sabira mujjawo, sabira omwami wo. Kubanga naye musabire musaasire. Musaasire mu kintu ekyo kyalimu, mu kikolwa. Ye Sitaani yajja kubba kutta na kuzikiriza. Ye munafu mu kyo naye musabire. Tajja kuwambibwa kugenda eri. Naye ne bamukuwambako ne bamutwala n'otandika kugera ku zi TV, ku TikTok, eyo Katonda taliiyo. Dda mu kisenge ky'omubuulira ensonga zo aga nti muleete ensonga zammwe. Muzireete. Mumpite nange n'abayitaba. Tojja muyitira ku TV. Kubanga oba oyise bantu bakuwolereze. Kama ffe bazibwe. Bannange tulige entale ez'omwoyo. Tutegeere Yesu. Tutegeere Kristo. Kama ffe bazibwe. Gwena mwana twaliri ku TikTok ku TV no n'otandika tokuleekana. Amudibye, amukyawe, tajja biwulira. Katonda waffe kwagala. Katonda waffe kusonyiwa. Katonda waffe kusaasira. Soko saasira omuntu oyo atandise okukola ekibi. Musaasire.
omanyi si yakikoze, omanyi sitaani yakikoze. Naye baba tuteeka abaami bamwe nga mulaba ntalo za TV, ntalo za myoyo, ntalo za TikTok, za kulekana nnyo bakulabe, ebyabandabye biveeko, nze teri yandaba, Yesu ye yandaba. Haleluya. Nze ntera nnyo okubuulira abaami abakyala balina abaami abalokole, ffe Mukama atuleseewo tubabuulira amazima. Mwami mulokole ne bamutwalira ddala. Naye ng'osobola okusaba. Naye ng'obwenzi yabukolanga. Naye nga gundi wuuyo olina kwetera n'olugambo osobola okuvaako waya. Naye nga no nagaana. Kama ffe bazibu kubasabira bulungi, kubaagala. Nakulumbako n'awakajja akyale. Naye tulina Katonda w'amaanyi. Mukwano gwe sigala ng'oyagala abalabe bo. Ojja kulaba entalo ezimu z'obadde olwana, ng'olwana n'osibaana n'ova mwana n'ogenda mu 5 n'ogenda mu meka, ojja kulaba ng'oziwangudde. Naye togamba abantu kulwanirako, okujjako ng'akulwanirako mu nsi ey'omwoyo. Haleluya. Mwoyo n'omugamba tusabe, ate si byogera. Bw'obyogera obaako b'ogamba bakuyambeko. Okujja ng'omuntu omwesiga oba musumbawo n'okimbuulirako ne musaba, ate nawe genda mu maaso n'okusaba, kubanga tasabira gwe wekka. Ab'emikwano twagale Katonda, twagale Kristo, twagale Yesu. Haleluya. Temutya kusaba. Abantu abamu temwagala kusaba. Oyagala okibuulyako gundi, n'okibuulyako n'ono, n'okibuulyako n'oli. Kama ffe bazibwe abo boolirako tebajja kusabira. Akulimba tujja kusaba, tujja kusaba. N'omusumba asaba n'akuba kuba tasabira gwe wekka. Naye alina by'asabira. Asabira kanisa namba. Kama ffe bazibwe muli bangi, omwoyo omutukuvu gwamujjukizaamu gw'asabira. Gwe nnyini gwe wennyini lwoya lwa mu nnyindo olina kulwejja wekka. Yiga okusaba, abalokole muyiga okusaba ate nga mwagala Yesu. Yagala Yesu. Haleluya. Naye bw'ona omukyawa ate ojja kulaba nga n'abalabe bakulimye okuwangula. Katonda tanjagala era tali feeya, kalira mulirwana wange yakulaakulanye, mulwana omuveeko. Yagala Katonda. Oyinza okuba nga wandyagadde okulokoka mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nga wandyagadde okulokoka, nsabuddemu ebigambo bino. Gamba nti ayi Yesu, mpaayo obulamu bwange gy'oli obukyuse. Nsonyiwa obutali butuukirivu bwange. Osangule erinnya lyange mu kitabo ky'okufa, oliwandiike mu kitabo eky'obulamu. Gamba nti njatula n'akamwa kange tindokose. Bw'onoobozemu ebigambo ebyo, Mukama akunjagalire. Taata nkwebaza olunaku lwaliro, kwebaza olw'ekigambo kyo ky'ompisizaamu eri buli muntu ennaawudde n'egiri eno lwaliro. Omwoyo omutukuvu Taata, sisinkana buli muntu abadde agamba zisobola kusonyiwa, sisobola kukikola. Mukama bawa amaanyi, bawe ekisa Mukama, obayiseewo ekisa ekyokwagala, ekisa ekyokusonyiwa, ekisa eky'obukakkamu, ekisa ekyokugumiikiriza, kyambala obulamu bwabwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Taata bawe ekisa ekyo basobole okuwangula omulabe. Era nkwebaza Mukama kubanga odde okusaba kwaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama abampeera omukisa, Mukama abanjagalire. Amannya mpitibwa Omusumba Lucy Mubiru okuva Glorious Church of Christ, essomero lya Bishop Isaac Kituuka ne Mama Prostituuka. Bunnamwaya eyo waliwo yambuuza ti ekkanisa eriri ddawa, esangibwa Bunnamwaya. Nammwe bannange abankubira amasimu, Mukama abampeera omukisa, Mukama abanjagalire. Tumiddeko abantu b'omu Kiromba mwe n'abandaba, Mukama abawa omukisa. Amiina.